Mugetufuna ye Sseggona amaziga gamuyiseemu oluvannyuma lw'ono okummibwa kaadi Ssekakiti kyamukoze mu katambi ngenda kubeera nga nkikulaga butereevu naye nga nkusaba subscribe nga atanaba kosana watanalayinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Mwami Sseggona ne kaadi gy'ataafunye just kwogera mbogezi sina gye ndaga nga kaakati mwami Kyagulanyi yagaba kaadi ng'aziwaani ng'azimmaani nanga nti Sseggona si tebakuwa bannaye bo bakuba bumanyirivu mu byabufuzi ani yandiwadde munne kaadi ani yandigimumye biba kubanga basinzira kumanyirivu mu byabufuzi bano bombi ani yandimye munne kaadi ani yandigimuwadde fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kaadi era naye twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka 3 gwe yaleese ow'emyaka 5 yagaba kaadi si yazigaba ani nnyini nsi bamwami Mpuuga oba bali luddawa abasajja bagundivu mu byobufuzi ebyobufuzi byabwe binaabuuse nga nnyini nsi ayisiriza ku muyimbi eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga message ya byabufuzi buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesito nga akasajja kalina manifesito era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu abakugumba ebyokwerinda amaanyi basinze gassaawo mwami Nandaala yasooka mu byobufuzi oyo gwe mujinja tambula tewali buzibu simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana ng'ababiŋŋaana be baani era ku lukiiko ki nabyo byakuwa kaadi twanabyogera tebampa bagisigaza mwami Nandaala Mafaali Kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi ani yandibadde asinga abantu Mafaali yandibadde n'abantu bamanyi obungi gwomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi ate nno mwana ge kabube bugagga mwami Mafaali sente gy'alina Kyagulanyi takola ki kyokka ate abantu bali eno ate eri tekola ki lwakuba ate ye omuntu pulezidenti gw'alina pulezidenti w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi oseka ki nvaako bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye Kasimu Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe n'atekulwa ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe naffe abamabirizi naffe abapiiza nti kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze amafuta ga kampi ayina obuyinza nnyini nsi ayina enteekateeka teyina kibulamu bassewo ne bajja butukkakane 226 leka kuwangaala bulamu bw'otannatuukamu abaana baffe ebiseera byabwe bwe bali babakuze leka kuwangaala bulamu bw'otonnakola ki bwe bali kula alibakuza yamanyi ng'oledde abaana bayinza okukula n'okubeerawo tokola ki ebigambo byaffe tulwanagana na mindset owangale n'obwongo obutegedde ani ali emabega wa byonna oleke koowa nnyo oleke kwemenya na bitali bibyo olede ne byoli byennyini si ntegeka za kitaawo terevu nnyo ensonga bwe zityo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu eza Sseggona era nga ono nno oluvannyuma lw'okubeera nti yammibwa kaadi ku kuvuganya ku mubaka ekkaadi ya National Unity Platform kuvuganya ku mubaka owa Busiro East
kati nno ensonga ze zikwatidde ddala waggulu ne wansi. Ate ono ke yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kujja independent, ebintu byandibanga ate mwanattu byayongedde okubeera nga byonooneka. Anti bannayuganda bangi nga bolabye Ssekakiti bavuddeyo ne bagamba ekyamazima ne kageza kamutanda najja independent kagenda kubeera nga ate kaweddemu. Era ono nno bategeezezza nti ekyamazima Kyagulanyi ye yandibadde anenyezebwa kitono, kubanga ffenna tukimanyi nti si yagaba kaadi ez'ekibiina ekya National Unity Platform. So bw'atyo n'ategeeza nti Kyagulanyi bwe muba mumunenya mwandibadde mugenda maaso nga mumunenya mpola, nga mumunenya mulekamu, kubanga waliwo akakiiko ak'ebyokulonda akaateekebwa aka National Unity Platform akakola ku nsonga ezo. So temunenya Kyagulanyi olwa Sseggona okubeera nga teyaweereddwa kaadi. Ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Naye nga ggwe omulabi kusaba ogende mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo okusinziira ku ngeri gy'olabamu embeera nga Mathias Mulumba Walukaga yaweereddwa kaadi, kyokka nga ne Sseggona oluvannyuma lw'okummibwa kaadi yasazeewo nti agenda kujja independent. Golowooza akalulu kano ani agenda okukawangula ku bano ababiri? Kubanga kati bwe twogerera entabwe yandibanga eri makati g'abano ababiri omuli Mathias Walukaga nga kwogase ne Honorable Sseggona. Kati gwe bw'otunulatunulamu n'osoma embeera olowooza ku bano ababiri ani akalulu kano agenda okukawuuta obuva? Genda mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo. Okusinziira ku Sseggona bwe yajjidde bw'agenda okugira ku independent, yategeezezza nti yasoose kwebuuza ku bantu, era obuvidiyo ffenna twabulabye abantu nga bakuŋŋaanidde ewuwe nti era be bamukumyemu n'omuliro ogw'okubeera nti ateekeddwa ayinza buyinza okubeera nga ajja independent. Era agamba ku ground kwali nnyo nti era akalulu agenda kawuuta buva, kyokka ne sayidi ey'omukulu Mathias Walukaga naye ekyamazima olabira ddala nga ground weeri, olabira ddala nga abantu ekyamazima bamwagala okufa obufi era beetegefu okubeera nga bamulonda. Ne nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo butereevu okusinziira bolaba embeera nga bwetambulamu. Akalulu ka Busiro East ku kyomubaka wa Parliament ani agenda okubeera nga akawangula ku bano ababiri, kuba buli omu eryanya alyewulira. Naye ba social media in-laws abamu bo bategeezezza nti balonda kaadi, nti watali kaadi togenda kulaba kalulu kaabwe. So ne bategeeza alina kaadi bwe bagenda okugenda maaso n'okubeera nga balonda. So kitegeeza awo Mathias Mulumba Walukaga abeera akawuuse buva. Naye mulimu n'abalala abagamba nti ekyamazima Sseggona yabeererawo nnyo ekibiina era byakoledde ekibiina bingi nnyo, so asaana omukisa omulala si kubeererawo kibiina kyokka wabula mbu ne bannayuganda abayiiriddewo nnyo omubiri. So ne bagamba Sseggona yasaana okubeera nga ate munnange ne kino ekisanja atutwalamu. Naye gwe nga omulabi nkusaba ogende mu comment section otubuulire okusinziira ku ngeri gy'olabamu embeera ku bano ababiri ani akalulu agenda okukawuuta obuva. Mu comment section mwe tubeera atusisinkana ku ssaawa eno yennyini ku mukutu Jika Media. Kwobadde nkusaba osubscribing gwe atannaba kosa naawe atannalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Yitira mu comment section ompe endowooza yo. Naawe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze, mweraba.